mugamba mutyamu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko musobole ogyegattako nyiga kalo ebyakukolaba kijja kuba kirungi nnyo ng'ogyegasseeko n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ku nsonga yaffe eri ey'okumanya eddagala lyaffe engeri gye baliyitamu enfaana yaalyo. Olwaleero nkuleetedde kye bayita sseziwundu. Sseziwundu bw'atyo bw'afaana nga w'omulaba. Sseziwundu afaana bw'atyo. Simanyi oba obadde omumanyi oba wali oliwuliddeko lye bayita sseziwundu. Sseziwundu bw'atyo bw'afaana nga w'omulaba. Sseziwundu amera nnyo mu nnimiro n'amera n'okumpi n'ekkubo ery'ettaka. Bw'oba ng'otambula bw'oti n'otunula emabbalibbali oba osobola okumulaba bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ayitibwa sseziwundu. Sseziwundu oyo ddagala nnyo ku nsonga y'amabwera era ng'erinnya bwe bamuyita sseziwundu era ajjanjaba mabwa. Ebiwundu byajjanjaba naddala ng'obadde wakafuna ebbwanga ppya onaamuteekako agenda kulikaza bulungi nnyo, ajja kutta obuwuka bwonna obunaabaako n'ebbwa lyanguwa okukala. Sseziwundu ono akola bulungi nnyo ng'ogasseemu tugeze sseziwundu bw'omugattamu ekibwankulata n'ogattako kamunye n'ogattamu n'omunnyo kijja kuyamba nnyo okuteeka ku bbwanga ebbwa ppya. Tugeze nga oba kagaali kakkubye oba ppiki ekkubye kale n'ofuna ebinyuubula ebyo ebyamabwa. Kati kirungi nnyo n'okwata eyo sseziwundu n'omuteekawo. Obufuna bukoola obwo n'obuyengayenga bulungi nnyo mu ngalo n'otonyezaawo amazzi. Alina amazzi mangi nnyo, bw'omuyengera mu ngalo n'otonyezaawo abeera ajja kutereeza bulungi nnyo ekiwundu. Sseziwundu kw'onaamuzuulira n'omanya nti y'ono aba ateekako obumuli bwa yero nga w'obulaba obwo. Obumuli bwa yero. Sseziwundu abeera wansi wano ng'atandika butandisi abeera n'agakoola aganene naye wagenda mu maaso ng'akula ebikoola ebyo bifunda ate ne bubeera butono sayizi ntono. Era abamu bamanyi nti wa mirundi ebiri, abasinga bamanyi nti waliyo obukoola obutono nti n'owagakoola aganene. Y'omu just kiva ku nkula gy'aba akuzeemu naye nga y'oyo ayitibwa sseziwundu. Nga w'omulaba assaako otumuli twa yero twateekako yuuyo nga w'omulaba. Nkugambye nti amera mu nnimiro, amera okumpi n'ekkubo. Okitegeera kati sseziwundu nga w'omulaba waakula n'akulira ddala ateekako obusigo buba bukambira n'okukambira okakwatako kakambira. Okitegeera waakula bw'atyo bw'abeera afaanana ng'akulidde ddala nga w'omulaba. Okitegeera obusigo bubwo bw'ateekako nga w'obulaba. Nkugambye ayitibwa sseziwundu. Sseziwundu bw'atyo bw'ayitibwa, bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi nnyo, alina otumuli twa yero, otumuli. Okitegeera nkugambye nti sseziwundu ojja mumusanga omu ng'olaba nga wabukoola butono. Okitegeera ddala ng'akuze nnyo atuuse wagguluggulu aba n'obukoola butono. Okitegeera ate n'olaba oli omulala ali wansi nga yeegwa agakoola ganene. Nkugambye nti y'omu talina buzibu yenna sseziwundu. Okitegeera bw'atyo bw'afaanana, waakulira ddala afaanana bw'atyo, bw'abeera akyali muto afaanana nga wali w'omulabye. Okitegeera naye nga yenna y'omu ayitibwa sseziwundu era akola omulimu gwe gumu. Nga bwe nkugambye nti ajja kuyamba nnyo ng'obadde ofunye ebbwanga ebbwa ppya, bw'omuteekako ajja kujjanjaba bulungi nnyo amabwa. Ajjanjaba amabwa bulungi nnyo naddala gagabeera ku lususu kungulu g'asinga okujjanjaba. Okitegeera nga bwe nabagamba okubalaga eddagala erisinga amannya gaalyo bwe liyitibwa lifaanana litya byonna nagamba nja bbalaga limu ku limu nga mbalaga eddagala eryo. Kati n'olwaleero mbaleetedde gwe bayita sseziwundu bw'atyo bw'afaanana nga w'omulaba. Okitegeera nkugambye ateekako obumuli bwa yero. Ekirala amera nnyo mu nnimiro okumpi n'ekkubo era omuntu kwegamba bw'osobola okwanguyibwa okumunoga okumukozesa ekyo ky'oyagala omukozesa. Eddagala eryo erisinga okuba ery'omugaso ennyo ku bulamu bw'omuntu. Katonda yalitonda nga limera kumpi n'amakubo abantu we bayita naddala ng'amakubo ag'ettaka. Okitegeera nga bumanyi ab'omu byalo obukubo obubeera obw'ettaka. Kati bw'otunula ebbali n'ebbali wabayo eddagala lingi nnyo erimera emabbali n'emabbali kwegamba nga olituusaako mangu amaaso n'osobola okuliraba n'osobola okulinoga osobola oddikozesa. Kati n'olwaliro mbalaze kye bayita sseziwundu bw'atyo bw'afaanana. Mwetegereze bulungi
onaaba ofunye ekimwetaasa ojja kuba osobola okumufuna. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Mbalaze Sseziwundu bw'atyo bw'afaanana. Mubeere bulungi, mweraba.